Kkooti enkulu mu Kampala egobye endagaano y'obupangisa wamu n'ebbaluwa y'ekyalo ebireeteddwa mu kkooti ng'obujulizi mu kulumiriza Christopher Okello Onyum mu misango egy'obutemu egimuvunaanibwa mu mbeera eyo. Onyum avunaanibwa emisango egyekuusa ku kutemula amabujje okuli Gideon Eteku, Keisha Agen Ruth wamu ne Ignatius Seruyange ne Ryan Odeke nga bano baali wakati w'omwaka gumu n'emyaka 2 n'ekitundu. Bano baatemulwanga ennaku z'omwezi 2 Apuli 2026 mu bitundu by'Eggaba mu kifo ekirabirira amabujje mu bitundu bya Kampala. Omulamuzi akuli mu mitambo Alice Komuhangi Kawuka ategeezezza nti ebiwandiiko ebireeteddwa mu kkooti tebibadde bya muzinzi kubanga emikono egiri ku biwandiiko ebyo tegiraga nti ababireese bannyini biwandiiko ebyo oba nga babinako akakwata ak'obutereevu. Ebiwandiiko ebireeteddwa naddala endagaano y'obupangisa bireeteddwa Joel Makai ng'ono ye manager wa estate eyitibwa Sanuiza Estates Limited ng'eraga nti Okello Onyum yali mupangisa mu bizimu ku nnyumba ezirabirirwa kampuni eyo naye nga tayinza kukozesebwa ng'omujulizi mu musango guno. Kino kizeewo oluvannyuma lwa kkooti okukitegeerako olwaleero nti Okello ono obulamu bwe buteredde era kaakano asobola okubeera ennemba n'emisango egimuvunaanibwa oluvannyuma lw'ebbaluwa ereeteddwa mu kkooti okuva mu ddwaliro eraga nti bamwekebezze. Ebbaluwa eno ewandiikiddwa Dr. Kajoba Chauzke mu ddwaliro ery'e Luzira Upper Prison ng'ono alaze kkooti nti yeekebezze Okello ne bakizuula nti mulwadde wa sikoseero era nti abadde aludde ng'amaze ebbanga lya myezi 2 nga tali ku ddagala nga kikyamuviiriddeko okugonda. Wabula alipoota ekakasizza kkooti nti Okello baamuzizza ku ddagala era kaakano embeera ye eri yaddeyaddeko. Mu kuwulira omusango guno olwaleero, Makai ategeezezza kkooti nti Okello yafuuka omupangisa we mu mwezi gw'okusatu omwaka guno bwe yamuleeterwa bbulooka w'ennyumba. Ono ategeezezza nti Okello yakkiriza okusasula ensimbi z'obupangisa $40 buli mwezi era n'asasulako emyezi 4 mu maaso omuli n'ensimbi $10,000 ze yawa bbulooka w'ennyumba. Ono era ategeezezza kkooti nti Okello yaleeta ebiwandiiko ebimwogerako okuli ne paasipooti n'ebbaluwa emukkiriza okuvuga emmotoka driving license nga bino bya gavumenti ya Amerika era bw'atyo n'assa omukono ku ndagaano ey'obupangisa. Makai ategeezezza kkooti nti nga wayise ennaku ntono nnyo yagenda okulambulako ku Okello oyo era bw'atyo n'amutwala okumulagayo mu bakulembeze b'ekyalo ng'enkola ye bw'ebeera. Wabula oluvannyuma yafuna essimu ey'entiisa bwe yategeezebwa abakulembeze b'ekyalo nti poliisi ebazinze nga baagala poliisi eyagala bagituuse mu maka Okello mwabadde asula era bw'atyo kwe kutuuka ewa ssentebe w'ekyalo n'amutwala mu maka ga Okello. Ono ategeezezza nti ng'atuuse mu maka g'Okello bayaza ennyumba eyo kwe kukizuula nti mu nju ye mwalimu laputopu eziwerako, flash disks, obwambe, essimu ez'omu ngalo 2 wamu n'ebiwandiiko ebirala okuli ne paasipooti 2 ez'Amerika. Omujulizi omulala ye Mukasa Paul ng'ono Land Road mu bitundu by'Ebbunga mu division y'e Makindye ategeezezza kkooti nti Okello mabegakawo yaliko omupangisa we mu mwezi gwa Novemba omwaka ogwedde era nti ye mu kiseera kye yamalanga mupangisa we yamuzuulanga muntu mukkakkamu okukamala era nga yayagalanga nnyo baliraanwa be n'abaana bonna abaawakaawo. Akakiiko ka Paalamenti akalondoola eby'amateeka akabadde keetegereza embalirira y'essiga eddamuzi ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja kasaze ensimbi abakulu mu ssiga eddamuzi ze babadde beeyongedde mu mbalirira eyo okuvujjirira entambula zaabwe wano munda mu ggwanga n'ebweru waalyo. Essiga eddamuzi mu mbalirira yaalyo ey'omwaka ogujja 2026-2027 lyabadde lyongeza ensimbi ez'okutambulako okuva ku buwumbi 43 okudda ku buwumbi 89. Kuno kuliko obuwumbi 77 abakulu mu ssiga eddamuzi ze baagala okukozesa okutambulako wano munda mu ggwanga n'endala obuwumbi 12 nti za kutambulako mu nsi ez'ebweru.
abaka akakiiko kano omwalipoota yaabwe yavudde mu kwetegereza embalirira y'eggwanga beewuunyiza engeri embalirira y'essiga eddamuzi ey'okutambula munda n'ebweru w'eggwanga gy'eyinza okupaala mu bbanga lya mwaka gumu bwe guti okuva ku buwumbi 43 okutuuka ku buwumbi 89. Akakiiko kano era akakizudde nti wadde ng'embalirira y'essiga eddamuzi yeeyongedde okuva ku buwumbi 441 nga bw'eri mu mwaka guno, ensimbi ezaateekeddwa mu kulwanyisa ekizibu eky'emisango okwetuuma mu kkooti yasigadde omutemwa gwasigadde gwe gumu, ate nga y'embalirira ey'okutambula mu nsi ez'ebweru ne wano munda mu ggwanga n'eduumula okukamala. Akakiiko kano kasazeewo nti ensimbi obuwumbi 10 zisalibwe ku mutemwa ogw'okutambula kw'abakulu bano mu ssiga eddamuzi ziteekebwe ku mutemwa ogw'okuwozesa emisango kikendeeze ku misango egyetuumye mu kkooti. Mu mbalirira emu eyo, akakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka kasembye okusaba kwa ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti okuwa obukuumi eri abawabi b'emisango gya gavumenti kubanga bangi batambulira mu kutya. Ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti yasaba obuwumbi 8 okuwa obukuumi abawabi ba gavumenti. Beegamba nti bakolera mu mbeera enzibu ddala, batiisibwatiisibwa ne famire zaabwe olw'emisango eminene gye bawoza, kale nga beetaaga obukuumi obwannamaddala. Akakiiko kano ak'ebyamateeka kakkaanyiza n'okusaba kuno ne kasemba ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti eyongerwa obuwumbi 8 okukola ku kizibu kino eky'okuwa abawabi ba gavumenti obukuumi bwe beetaaga mu bwangu n'embiro. Ne ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti, akakiiko kano kasembye nti eyongerwa ensimbi obuwumbi 8.5 okugula ebyuma bikalimagezi omuli ne bukamera, obuuma obukwata amaloboozi n'ebirala ebyekusifu ebiyambako mu kubega abeenyigira mu bukenuzi n'obuli bw'enguzi. Ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti egamba nti mu lutalo lwayo olw'okulwanyisa enguzi yeetaaga ebyuma bikalimagezi eby'omulembe omuli kamera enkessi, obuuma obukwata amaloboozi n'ebifaananyi n'ebirala ebyekusifu. Ofiisi eno yali esabye obuwumbi 5 okugula ebyuma bino, wabula gavumenti n'egiwaako obukadde 600 bwokka. Akakiiko kano kwe kusemba nti ofiisi eno eyongerwa obukadde 4.5 okugula ebyuma bino okulwanyisa omuze ogw'okulya enguzi. Ebisembeddwa byonna mu alipoota eno, Paalamenti yawamu ebisindise eri akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira okubyekenneenya kasalewo ebinaateekebwa mu mbalirira eyawamu gye kakyakolako. Omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Profesa Hajji Twaka wa Ssekigongo agugumbudde abazadde n'abasomesa abakyayisa abayizi b'amasomero olulimi lwabwe Oluganda nga babawa ebibonerezo ebikakali olw'okwogera olulimi lwabwe. Oweekitiibwa Twaka wasooka okwogera bino abadde asisinkanye ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo mu Buganda ekya Buganda Examinations Council BECO ku Bulange Mengo bwe kibadde kiwaayo ebyava mu bibuuzo by'olulimi Oluganda ebyakolebwa abayizi ab'ekibiina ekyokuna omwaka oguwedde 2025. Ekitongole ekya Buganda Examinations Council kyategeka ebibuuzo eby'olulimi Oluganda omwaka oguwedde ng'omukaweefube w'okutumbula olulimi Oluganda mu baana abato ng'abayizi abasukka mu 1,603 be baakituula okuva mu masomero 43 mu masaza 6 okuli Busiro, Buddu, Ssingo, Kyaddondo, Busujju ne Mawokota. Amasomero n'abayizi abanywedde akendo mu bannaabwe mu kukola ebibuuzo bino olwaliro baweereddwa ebirabo byabwe omuli ne satifikeeti ng'omuyizi Omumbejja Shukran Gift Ali okuva mu ssaza Busiro yakize banne. Omuyizi ono yafuna obubonero 98 ku 100 era essomero lya Namagoma Modern Nursery and Primary School nalyo nga lisangibwa mu ssaza Busiro lyerisinze amasomero amalala gonna. Bw'abadde akwasa abakulira amasomero n'abayizi ebyavudde mu bibuuzo bino, omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Hajji Twaka wa Ssekigongo agambye nti kino kye kiseera abatandisi b'amasomero n'abasomesa okuwa abayizi omwagaanya okwogera olulimi lwabwe Oluganda lwe bategeera era lwe bakenkusa obulungi. Oweekitiibwa era asabye abantu ba Buganda okutambulira ku nsonga ssemasonga 5 eza Buganda okuzza Buganda mu kifo kyayo. Ensonga ey'okusatu ssemasonga ku kutambuza Obwakabaka bwa Buganda
y'eyokukuuma ebyaffe butiribiri empisa zaffe n'olulimi lwaffe. N'olwekyo olwaleero nga tufulumya ebyavudde mu bigezo by'okukola Oluganda tusimbye mu kkowe ly'okukuuma ebyaffe ng'oyagala Buganda esaanewo bweta olulimi Oluganda tujja kusaanawo bwekku. N'olwekyo twebaza minisita n'ekitongole kya BECO okuvaayo n'enteekateeka enyweza olulimi lwaffe. Amasomero agamu ensangi zino gabonereza abaana okwogera Oluganda ago mugaleete wano tukakangavvule. Minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Kotiuda Nakate Kikomeko agambye nti baagala emiti emito okumanya olulimi lwabwe Oluganda kiyambeko mu kukuuma Namulondo n'okunyweza Buganda. Njagala okwebaza mu bigambo ebitono ennyo okwebaza amasomero ageetaba kukola olulimi Oluganda. Kino kituwadde amaanyi kubanga lyerimu ku katala ya ministry okulaba nti abantu beeyongera okuba nti baggumira mu lulimi Oluganda naddala abaana bato abato nga bakyakula. Neŋŋamba tugenderaawo tweyongere okuggumiza olulimi Oluganda. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya Buganda Examinations Council Lawrence Muwonge asabye abatandisi b'amasomero n'abayizi beetabe mu nteekateeka eno. Ekitongole kino kivunaanyizibwa kuteekateeka n'okulaba ng'omutindo gw'ebyenjigiriza gutumbuka nga gugenda maaso mitendera gyonna nasale, primary, senior 4, senior 6 n'amatendekero ag'enjawulo. Olwaleero luno ekitongole kino kyatandise omwaka oguwedde okubuuza abaana aba P4 ebibuuzo eby'olulimi Oluganda. Olulimi ly'eggwanga nga bw'otuluŋŋamiza era twetaaga okumanya n'okulaba omutindo oba gugenda maaso. Abamu ku bayizi abasinze bannaabwe beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okutandikawo enteekateeka eno ebayambye okwongera okubanguka mu lulimi lwabwe. Nantumbwe Shadia nga tuviiridde ku ssomero lye bayita New Divine Mercy Junior School era neebaza Obwakabaka bwa Buganda okututegekerawo ekigezo kino. Kituyamba okumanya ennono zaffe ez'Obuganda n'okutegeera olulimi ng'Abaganda. Nze Nakiranda Flavia atuviiridde Mityana Lubanja. Twebaza Obwakabaka bwa Buganda okututeekerateekera ekigezo ky'Oluganda nga ffe abayizi. Nze Kayondo Shabani nsomera ku Maria Po Junior School. Ekibuuzo kyali kya lugero lwali lugamba atalukutambulire entanda kusibira ya menvu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kirakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Ddembe ly'okuteeka envumbo ku kyapa kyo nga munnamateeka amagirani Kazibwe bw'annyonnyola. Obanga olina ekyapa kyo naye nga owulira waliwo okutya oba olabye obulabe nti wayinza okubaawo bannakigwanyizi abayinza okujingirira ekyapa kyo oba ne bagenda ku ttaka lyo ne balisalaasala ne balikolamu ebyapa ebirala mu ngeri y'olukujjukujju oba nga waliwo omuntu yenna akulaalise ti obudde bwonna asobola okunyakulako ettaka lyo oli wa ddembe gwe nannyini kyapa okukola envumbo n'ogisiba ku kyapa kyo n'oba ng'okuumidde ddala obutatagawanyizibwa oba omuntu yenna obutakunyagaako ttaka lyo. Obwakabaka bwa Buganda butenderezza emirimu emirungi egyakolebwa taata wa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda. Kaakano omugenzi Bensweri Kaddu yafiiridde ku myaka 93 egy'obukulu. Bino bibadde mu bubaka obw'omumyuka okubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Waggwansibirwa ku kkanisa ya All Saints mu Kampala bw'abadde yeetabye mu kusaba okukobaza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi. Twebaza Mukama eyamubeera mu baana be yaleeta ku nsi kuno be tulabye wano ne mubaamu ne Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda. Tukyebaza nnyo tukimwebaliza Ssaabalabirizi Stephen Samuel Kazimba Mugalu omuli oyo w'emyoyo Kayingo
omutabaganya, munaakulaakulana, ate omukozi ennyo n'ebirala bingi. Tujja kwongera omujjukira nga tumujjukira eri mu baana be balese ku nsi, naye okusingira ddala nga tumujjukira nga tuyita mu gwe tusiiba naawe ng'otulyowa ng'otubudaabuda. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mubaka omusomeddwa omumyuka we retired Major Jessica Lupo naye asaasidde Ssaabalabirizi olw'okufa kwa kitaawe. On behalf of the government, on behalf of the NRM party, and on my own behalf, I want to extend heartfelt sympathies and condolences to the Archbishop Kazimba Mugalu and the entire bereaved family upon the death of your beloved father. During this trying moment, my thoughts are with you, and I pray that God grants you the fortitude and strength to endure the loss of your father. I thank God for the life of Mzee Besweri Kadu and all his wonderful accomplishments on earth.